Obutambi obw'enjawulo buzze bulabikirwa ku mikutu gye mugatta abantu ng'enkuŋŋaana za Pulezidenti Museveni ez'enjawulo zeefugibwa abayizi b'amasomero abambazibwa t-shirt za kyenvu. Bwe kitambudde ngeri abazadde gye bataze kulaale tututte baana banaddayo babuulire bazadde baabwe. Abantu bangi bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa ky'abanna NRM nga n'abakulu mu kibiina kino mwe batwalidde newankubadde nga bategeeza nti omuyizi bw'aba awezezza emyaka 18 tekiba na buzibu. Kati akakiiko k'eddembe ly'obuntu nako kavuddemu omwasi ku bikolwa by'okutyoboola eddembe ly'abaana abali wansi w'emyaka 18 nga bayingizibwa mu byobufuzi gamba ng'okubasomba okubatwala ku nkuŋŋaana z'abannabyabufuzi. Tulabye nti wabaddewo engeri eziwerako eddembe ly'abaana we lityobooleddwa ate nga lirina okukuumibwa. Ngera bannabyabufuzi bavunaanyizibwa, abazadde bavunaanyizibwa, bannaddiini, abakulembeze b'ebyobuwangwa, ffenna tuba tuvunaanyizibwa kubanga abaana bano gy'emiti egigenda okuggumiza ekibira ate be bakulembeze b'enkya. Okusinziira akakiiko k'eddembe ly'obuntu, abaana bakola ebitundu ebisoba mu 5 ku muwendo gwa bannayuganda. Kale nga obuvunaanyizibwa bwa buli muntu okulaba ng'abaana bano basigala nga bakuumiddwa bulungi naddala mu kaseera kano ak'okulonda. Okubiriza bekikwatako nti mu kaseera kano ke tulimu naddala ennaku zino entono ezisigaddeyo okutuuka ku lunaku lwa akalulu olwa January nga 15 omwaka ogujja, tukole ekisoboka ffenna okulaba nti eddembe ly'abaana terityoboolwa mu biseera bya kampeyini. Terityoboolwa nti abaana tubatwala ku laalizi kubanga abaana tebanatuuka kwesalirawo. Omuntu yandyebuuzizza lwaki akakiiko kano kasazeewo kwogera kati kyokka ng'ebikolwa bino bibadde bigenda mu maaso okumala akabanga. Akakiiko kagamba nti kaludde nga kwogerezeganya n'ebikikwatako wabula nga tebalabawo kikyuka. These are issues that we have been observing and they inform some of the interventions that we take. Within our election monitoring tool, we have a pre-election monitoring tool, we have an election day monitoring tool, and we have a post-election monitoring tool, all of which we will use, analyze. We have questions that are designed to pick out on vulnerable persons, and children are part of the vulnerable persons that we consider. Kati akakiiko kategeezezza nti kakwatagana ne bannamateeka baako okuggula emisango ku kibiina kyonna oba omuntu yenna anaayingiza omwana mu byobufuzi. Kulaba nti ddala gwe munnabyabufuzi A oba B ebikolwa by'okola bityoboola eddembe ly'abaana. Ssemateeka atukkiriza okutandikawo okunoonyereza n'owa own initiative. Tukuggulako fayiro ne tunoonyereza ne tukuyita wano tulina kooti zaffe Human Rights Tribunal. Mu bubaka bwa Wangadya obusomeddwa Omala Opita akubirizza abazadde okukuuma abaana naddala mu kiseera kino eky'oluwummula ng'eggwanga lyetegekera ebiseera by'okulonda. I urge all political actors, the media, parents and the public to protect children's rights during the electoral period. Let us not allow this election to compromise the children's safety and well-being. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.